esanyu eri Brisher Kash ate nga ye Prim Kadashi bakimukoledde ku kivulu kye ekisoose ate nga Don Asia bawe amugobye ku live era anytime divorce. Faridah Nakazibwe awereddwa emotooka nayo yiyo mpya ogenda bogisanga maaso nga nyongera okujjukiza gowena tana bakumpera kano ka video ka like mbadde nsaba kampere ka like abenga kasobola okutuuka eri omuntu yenna yandiyagadde okulira zino information naku zino amawulire agasinga otambula si malungi era nga mafunyo nnyo era wewena subscribe kwanda boyuj ila goka afuna amawulire amatuufu. Hajati Kalodo agamba janga kulombereddwa ebizibu bibirenga bisobola okuterera ofune emikisa mu maka amaka gaterere jangu buzi namba eriawo esembeyo 67 asobola okuwombereddwa ebizibu biterere mu line kale katandikira mu mawulire gaffe agalero. Olunaku olwajjo Prim Kadashi yasoose okutegeka ekivulu kye oluvannyuma lwajjo steady naye okutegeka ekivulu kye ku lunaku lwa New Year bambi era nga bambi tiyaleseewo munne oba mwite mama baby mama w'abaana be bambi tiyamuleseewo era naye bambi yamuyimiriddewo ku kivulu kye era nabeera nga asobola okumuyimbira kambalekereka video wano just kaplayinge 10 seconds obeere nga osobola okuwulira biki bye badde boogera mu video eno era nkomewo n'amalala mangi nnyo. Ya couple goals oba just steady wamune Prima tubivuddeko. Brisher Kash kirabise afunye muganda we eyali yamubulako bulijjo gwatugamba wali ku TikTok era kulekera ka video ka Brisher Kash era komewo naga Faridah Nakazibwe n'amalala. Ndiye nona yegwe nanyirira mama nanyirira vako ebyo atinge bya Brisher Kash tubitadde mabbali. Faridah Nakazibwe kirabika bamuwadde emotooka empya oba giyite open roof era nga oluvannyuma lwa jimu wawe bati yasazeewo natwala muwala wa Bruno ke wamu n'abaana be abatwaleko out ku photoshoot ku motooka ye empya eyamuweereddwa bambi era ndowooza essanyu ogiraba mu video eno nga we playinga bambi era nga bambi Faridah Nakazibwe asaana n'ebisinga waawo ku maanyi gatadde mu industry ya Uganda ate ebyo nga tumutadde mabbali olunaku olwajjo Victor Kamenyo abafanize bamutabukidde ne bamugamba muno michocho kubeera ngo kwesa filters wali ku TikTok wandifwadde okola ekyamakulu michocho kubeera awo n'omukazi wo ndoza mumanyi scandals ezatukawo ebiseera by'amabegaawo bya scandal ya Victor Kamenyo wamune mukazi we yamanyikiddwa nga Ruth abantu bagambe muno kufuna ebyokola oba ddayo musidi ogendo yimbe eva mu ebyo byolimu ngebe tubitadde mabbali olunaku olwajjo era Yvonne Nakankaka oba ex wa Dr. Sefko oba ex wa Alan bambi alina amanya mangi era yasinga obeera ne ba ex wali ku TikTok olunaku olwajjo bamutabukidde bayiga Sharifu kambalekere Nakankaka nogwo gusolo gukulinga ogw'embuzi ng'ebanudde ku manyoko saba yagambye ngenda kuddamu okukola ebizinyiza kati ogenda kukola bizinyiza bityanga n'obusolo wabutulaga olinga ebimere by'embuzi ku manyoko n'obusolo twabulaba bwakula bubi buliko ebibajjo bajjo bulinga obwazimbulukuka bulinga buliko amayute Nakankaka ne Cumi yali bwatyo Cumi yali ava mu Bongo n'agenda wa Apple n'agenda wa Apple K256 kati ava mu juice n'anyirira kakati gwe Franka abaho kwano tata jajja nabe wabadde kulive kaivoni kagani kakola video nga kali simanya mu baika mkono yetu yali baika. It is called a bikini chidam bajita bikini, you understand. And I think those videos are 2019 videos, 2020 around now after lockdown. Bianca is, I think you know those videos. And there is no way you expect me to put on a gomasi ngangena swimming pool. So tujeke chalo chewa mweri wantungamu lukunjiri wa ushenyi whatsoever tujeke chalo tata etoko limusajja mukulu okubanga yonti toko yombana abana abato don't deserve it bilekere ato bichipiti tuyomba we thought beautiful girls tuyomba tutuvuma we just do things like tutwala masa kakati mkwano simanyi buzibuchiwa bujobuja kati wali onsubira okugenda mu swimming pool nga nyambadde gomesi oba nga nyambadde lubugo oba nga nyambadde mushanana
world is running. I don't get it. I don't get what is wrong with Ugandans. Hey. Anyway, sijja kwogera bintu just kalabyawo ku machane kanforcing okujja kwogeramu. Anyway, tetulinaako buzibu kirabika abeewa mwe bawugira mu gomesi. ate ng'ebyo tubitadde emabbali olunaku olwajjo era Muhammad avuddeyo n'atabukira mukazi we oba Don Asia n'agamba Don Asia by'okubeerawo ng'ovuma abantu nze sigenda bambisobola era ng'omusajja ena mufumbo bambi gwe ebibyo mbitadde kambalekere temugamba munze asala ebigambo. Ekisinze okunyiiza mu byonna ngezeeko mu inbox ya Don Asia ne mugamba madamu ebintu bino byendaba byokola nze nga tebinsanyusa nga mukwano gwo ne mulaga nti munnaye kaseera kano kooli mufokasinga ku bulamu bwo n'emirimu gyo tofokasinga ku bintu ng'ebyo ebisobola okuviirako obuzibu mu maaso. Tunuulira Cumi ne munne Sefuko. Don Asia nzizeemu n'agamba mbu nabo bamuvuma bwatyo bangambye mbu nabo bakola ki bamuvuma ne banga nabo bakuvuma bwe ntunulira content wa Aviator nga takuvumangako. Content wa babana balinga abaana abasoma nga tebavuma. Bwe ntunulira content wa Aviator tavuma. Bwe ntunulira content wa mukyala we erinnya lye sirimanyi bulungi. Bwe ntunulira ku content wa mukyala Aviator naye tavuma. Kubanga tusobola kundiplyinga n'ongamba munabo banvuma gwe totunulira bye bankola. Bayiza baba baana bakola content waabwe beeyisa kijento bali smart beeyisa abantu abayiseeko mu family ennungi beeyisa ng'abantu abasoma. Bw'otunulira content wa Aviator bw'otunulira ne content wa mukyala we content ate bw'otunulira ne platform Aviator gy'alina ku TikTok nene nnyo Don Asia takumanyi ali wala nnyo takumanyi lwa content we tebavuma. Kubanga kino Don Asia kankikubuulira olwaleero oyo omuvubuka gwe bayita Aviator bw'anaakuteeka mu ssente nze ngamba ojja kunkubira essimu ngambe nti Medi nyamba naye ate mba nakuwabula nga tekinaba kwapeninga onsuubira okuyamba. Bwemba nga